Akaseera kano nange Kituusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwako by'embeera z'obudde nkutuusa kalipota y'embeera y'obudde. Enkuba yafudde mbye mu bitundu by'ejjinja era nga yaweze millimeters 65 n'obutundu 5, Tororo 26, Entebbe millimeters 6 n'obutundu 2. Waliwo ekifaananyi ekikubiddwa ssemugenzi ekitulaga nga kisa omukuubo gw'enkuba gusaasaanye mu makkati ga Ssemazinga Africa era ekyo kiviirako empewo empeweevu nga zikunta ziva mu gabira g'e Congo ssaako n'ezo eziseeyeeya nga ziva eri ku Sseguyanja Buyindi nga ziyitira ku nnyanja Nalubale okwolekera ensi yattu era ensonga lwaki enkuba etonnyako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bwe tugezaako ne tulabateeko mbeera y'obudde tusubirawo enkuba okutonnya okusingira ddala ebitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubale ng'ova Itolo Jinja ng'okibuddaawo e Masaka wabula ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigadde omusana gwo gujja kwakateera nga bwekubagwamu. Wabula embeera y'obudde eno tugisobola okukyukamu ddala mu biseera eby'olweggulu nga tusobora enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku Bbugumu tusobola okuba ku diguli 32 ebitundu ebisinga obungi eyo mu Karamoja Ssakonga Lira Gulu Kitugumu wabula era ebuvanjuba kuba ku diguli 29 so nga ate mu masekkati ebisinga obungi Bbugumu lijja kuba ku diguli wakati wa 26 okutuuka ku 28 eri mu nsozi z'omukabale kuba ku diguli 25. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde tusuubira enkuba okutonnya mu kibuga Nairobi ssaako ne New York okuba ku diguli 26 so nga ate e Dubai omusana okwememula okuba ku diguli 38. Tuyanziza okubeerako naawe beera bulungi weraba.